bwemuyita omujega gwe balwanyisa kyobola ati neebaza mmwe abantu abali wano abajja ekibuli ne mujja mu dduwa ya Idi Amin yadde tolya dduwa n'ogaa ati naye kale ngenze for the sake of unity, for the sake of Islam katugende liyughidha bihim al-kuffar kuba nze bantiisa ku ekyo. Bano bonna bw'owulira baminisita bamwe abo bonna simanya baani ne bagamba bva muzaata bva mu kintu kino ne baga nti wallahi mbalayirira sijja kivaamu. Eno Uganda bagiyita mpaawo atalikaaba oba oyogedde oba osirise oba wekkiriranyiza wabula ayogera ojja kufa naawe atayogera era ojja kufa. Ekiri atabaala n'asigadde eka kimutaayiza. Mpuliriza olunaku olwajjo nakutegeezezza nti omuzikiti gwa Old Kampala gulabika guli mu lusuubo oluvannyuma lw'okuvayo ne bategeeza nti ebbanja lya billions 19 lye libanjibwa omuzikiti guno. Mpuliriza abantu bangi abazze nga boogera. Shenu Muzaata batte yategekako edduwa ey'okusabira Idi Amin dada ku lw'ebirungi bye yakolera eggwanga Uganda. Ebizibu ebyamutuukako ng'ategese edduwa eyo abasinga kumwe muyinza okuba temwabiwulira bati nkuleetedde akatambi owulire biki ebyatuuka ku mukulu amanyiddwa nga Shenu Muzaata batte. Twakava mu ggugulana nga baagala okubbula essomero mu Idi Amin dada. Gen.M7 n'agamba kikafuuwe omusajja oyo teyina kirungi kye yakolera Uganda naye nga tukkiriza obusiraamu Idi Amin dada kye yabukolera n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu tetusobola kubaako kye tumunyegako. Ampuliriza bano abeefuula abalungi amasinzizo buli lunaku gasiiba gaggalwa gatundibwa. Omugagga n'agamba yaguze ekereziya kakati guguno omuzikiti bagutwala. Bino byogenda okulya olunaku olwaleero byandikushokinga nebigula amatu gwe igwalowooza nti nowagira gavumenti ya NRM. Bino ebigambo bye tugenda okugamba ne byogenda okuwulira bikugula amatu otegeere nti muganda wange wabula. Otherwise weetaaga okwegatta ku ddoboozi ly'abantu abangi okununula eggwanga nga tekinnaba kubeera leeti. Ogenda kuzaala tonnazaala wabula naawe ayina abaana. Tunula mu future y'abaana bo gye balaga olabe Uganda ey'enkya gy'obazimbidde. Otherwise wandibeera gw'ogenda kubeera mpagi nnene ku kubonyaabonya abaana bo n'abazzukulu bo. Salawo leero taase eggwanga. Abasiraamu bangi baganye okwegatta ku nsonga y'okununula eggwanga kakati bakaaba. Omuzikiti gugenda abalokole basirise bali mu kuwagira gavumenti ne wammwe ekijja ekiri atabaala. Ndine muganda wange Kobzi tugenda kutandikiraawo bingi olunaku olwaleero amaziga gakulukuta ku Old Kampala. Atuwuliriza katujja tukubulira omuzikiti gwe twogerako. Kobzi wuyo. Yes, as well. Mwasuse mwenna batuwuliriza nsubire nti muli bulungi. Why? Olwaleero wetulinga bulijjo tubaana sajjime naye nga wagambye nti ekiri atabaala tekitaayiza n'asigadde waka oba eno Uganda nti mpawa atalikaaba gwe wenna gw'oba olowooza nti oli mukyesirikidde nawe kijja kukulya n'akagera akalala nti agamyuka omutezi gegamyuka n'akasolo oba agamyuka akasolo gegamyuka n'omutezi nti agamyuka bannaffe oba agamyuka bali bakibwetere gegamyuka ne bannaffe Abasiraamu. Alright, buterevu nnyo tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa munoonyeeko gwe ayina ebizibu ebyenjawulo muganda wange atayina bizibu atokuba simu naye gwe nga bikutuddemu owulira okaluubiriddwa bakakasimuko kanyonyogere noonya ennamba ya Sheikh Ashraf weeri eteke naawo osobole okuba nga omukubirako muganda wange. Mpuliriza omukulu amanyiddwa nga Kano erimu Gaddafi nga mu kiseera kino mugenzi yakyala mu ggwanga Uganda. Ebigambo byogenda okuwulira yazimba omuzikiti guno era gwamalirizibwa mu 2006. Omuzikiti gwe tuwogerako gwe gusinga obunene mu East Africa. Omuzikiti gwe tuwogerako gwe gusinga obunene mu Uganda. Gutuuza abantu 15,000. Omuzikiti gwe tuwogerako mpuliriza gwe guli mu lusuubo. Eyaguzimba yafadda yaguzimba ku lw'obulungi bw'eddiini obusiraamu n'eggwanga okubanga linnyikira mu Katonda. Abatamanya ngamba bajunta Kobzi batera okwogerako basibiridde okulaba nga bagutwala. Mpuliriza Kobzi waliwo kyaki gye basooka ne batwala
simanya dodo wano ku lubiri wano Yes. abanaffe abakristaayo aba protestant bagitwala bagimenya bagenda actually era yaliwo mu kugugulana ebbanga lyayitawo ne bagimenya kwegamba abagagga mu gavumenti ya Museveni basinga katonda amaanyi kati ate ng'okyali awo n'ekizimbe era kyaba protestant Yes. house Yes. nayo kyayita mu lusuubo wano enakasero Jennifer Musisi yali agambye kiveewo kyayita mu lusuubo nga bakibanjira ssente kati neebuuza kimusa sajjimi Yes. biliyoni zino 19 zivaawa bagamba nti banja ani alitwala era banja bani abalirya lyonna tugenda bitunuulirako nga babinnyonnyola munda because nekirala nti kizagasa ki obuyisiraamu tewali hati ekyo kyetugamba nti Gen.M7 ebbanga lyonna abadde akukutane mu bajje Yes. nga basiraamu bakaayana ono omwami mubajje nze mbadde namwerabira mubajje because abasiraamu bagugulanye naye because ye kenyini yateekawo n'akakundi nti abasiraamu babeere n'enjuyi zibiri okitegedde kuba tetwalina abasiraamu ba mirundi then netufuna Kibuli ne Old Kampala eno omukadde waffe omugenzi Zubairi Kayongo Yes. gye yali Yes. era naye n'afa mu mankwetu Zubairi Kayongo so atuwuliriza tugenda kugendako mu butambi naye bwe tuvaayo era tulina bye tugenda okugattako mpuliriza before nga tetunnaba kugenda wala katufune ebigambo bya mukadde waffe mu kiseera kino omugenzi Shenu Muzaata Mbatte tumujjukirako bingi rest in peace yes. mukama akuwummule akuwa ekiwummulo ekyemirembe Muzaata walwana ne gavumenti y'abajunta yalwana nabo be bamu ku basajja abaali bannamwatulira nkakasa ne gy'oli mukama yakuwadde ekifo ekiteeketeeka obulungi katufune Shenu Muzaata Batte bwe muyita omujega gwe balwanyisa kyobola nti neebaza mmwe abantu abali wano abajja ekibuli ne mujja mu dduwa ya Idi Amin yadde tolya dduwa n'ogaa nti naye kale ŋŋenze for the sake of unity for the sake of Islam katugende liyughidha bihim al-kuffar kuba nze bantiisa ku ekyo bano bonna bowulira baminisita bamwe abo bonna simanya baani ne bagamba va Muzaata va mu kintu kino ne baga nti wallahi mbalayirira sijja kivaamu temuli baganda bange mmwe muli balabe bange muganda wange ye Idi Amin dada naye nga kino ekiyaaye kyammwe kimubajje era kiridde ssente bakiringisize nnyo nkigenze Libya kwekweka kale wulira shaitaani eyo ogende weekweke ku dduwa ya muganda wo omusiraamu konstituensi ye erirudda werimba kafiiri timbadde konstituensi ye eri mu busiraamu nabana abazeyi ba talqini bakugamba faidha saalaka wama ikhwanuka baganda bo bebaani almuslimuna walmuslimati kulluhum ikhwani naye oyo mubajje endiga tennabana kukimanya nti abaganda baayo basiraamu n'agenda mu buli semina n'agenda mu buli conference naye abakyala n'agigendamu oba kikuba jjubba kikalu ne kigiyingiramu simanyi na kumanya Uganda teri bakyala bagenda bakola semina Uganda teri bakyala balina bibiina by'abakyala rediyo eyo mubo Shaban gundi bwe yabadde ajogerako basajja balaba yagee nti nawa Shabani $3,000 nakdan cash si check Shaban n'agikuba ejjuba ne bamugamba tebimala sente tezimala ne bagenda ne bamwongera $2,200 babuuza kino kikasenene ekiri endogo ya kasenene ne bamugamba nti kasenene yogera sente sigwa zinona mu office yange ne kinanaagira yenze yazinona basajja balaba Bagudewo radio asindika yinginiya we amugamba nti genda radio biraali yaganira wa naye nga mubajja agibyeko sente Amerika yamuwa sente ambasada wa Amerika yawumula yamuwa sente okugenda okukola radio eyo gavumenti ya Kuwait nemuwa sente ku radio eyo si kyekyokka alina omugagga bamuyita Muhammad Habibu mu Saudi n'amuwa $3,000 n'amugamba nti nekigende isajja kale wulira ezo zonna sente ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baaki mubajjeko obeerenga okuŋŋaanyiza okwenkanawa naye biizini lojja kusinkana mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala radio biraali nekifuuka kigambo radio biraali kati yamaliriza nga Hasani basajja balaba amugamba nti kati ennaku zino nawulira gwe mufuti ogamba mbu radio yo yawaze radio sente nazuwa abasiraamu nga kyagala kugibba era kyagibba ebyuma ebimu kyabitwala embaale mujja kiwulira kijja kugulawo radio ankarib mu bbanga sirye wala oyo ye mufuti wammwe gwe muyitane ku mikolo ze wallahi mbalayirira temumpitanga ku mikolo gyammwe ng'omunagisifu oyo kwali
okyayita mubajje najja ku mukolo mumuwalanenga mumuwalana lillah kulwa Allah. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama atugenti man ahabba fillah omuntu bw'omwagala kulwa Allah wa abghadha fillah omuntu n'omutama kulwa Allah faqad istakmala al-iman obukkiriza abo bubeera bujjudde. Naye lwaki temutamwa munajisifu mubajjirwa abubbi bwe ne mumukyawa kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nokyawulira abisiraamu siraamu gyebiri ebikyayita mubajje ku mikolo gyabwe n'omutunulira nekyayagala mu nsi takimanyi. Muzikiti omuzikiti n'ogutunda genda ku William Street protestate eyevuddeko emberebezi kati etuleetedde ebizibu ku kyapa kyawo protestate eko basajja baraba bagamba nti nze mufutye ebintu byoyogera nze ekintu namaze ddo kiguza omusajja Drake n'obuuza n'oga nti kale situgaana mwalitunze naye abasiraamu mu nsi baweddemu. Mulabe kale ku basiraamu baffe tunaamanya nti bwe tunaaba n'ekizibu tunaddukirayo n'abanga ajja atuddizaayoko atuddiza saddaaka n'abanga azireeta ezzaka n'agitoola naye ne batwalira abasajja abatayinza na kulowoozebwa nti balina ke bayinza otuddiza ne baguza Drake amugamba abasajja balaba nti ekintu okinguzizza naye ekintu kiremeddeko kavyeti njagala eveeko. Basajja balaba agenda alumba eno shaitaani yamubajja agigamba n'amugamba nti mubajje genda omusajja mujje kavyeti ku kyapa kye mubajje n'agamba nti ebintu saabitegeera ne bakiyita shaitaani eyo ne bagiyita mubajje n'egenda ejja n'ekirevu kyayo ng'ajjidde ddala amanyi nti ava ku ofiisi ye agenda kubba n'agenda ewa Drake n'amuwa $3,000,000. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. $3,000,000 ne kizikwata ne kizeezibika ne kigenda nekikkiriza nti kale bajjeko kavyeti mu ngeri yonna kubanga kyatya tekiyinza kuddayo kuyita bammemba executive kujja ku kavyeti. Drake n'agenda ewa minisita omukulu omu mu gavumenti n'agenda n'akozesa amayinja ge nga minisita n'abagambye nti nze wallahi bino nja byogera ne baminisita nja kubaanika tunga ne $1,000,000. Omanye ze bagaba buli muntu abeera mu nsonga ebawalampa bagaba 10. Ne bamaliriza ne batandika tujja kukuba amasasi wallahi tujja kukuba amasasi bam bintu bya supreme ne baga nti nsabise nnyo mu kuba amasasi man mata duna malihi man mata duna dinihi fa huwa shahidi njagenda nga wa Allah nga ndi mujulizi na ya takes a matter of time dakika 15 ngenda kubanga na mwemba sinkanye nga muzize chembaga nti basiramu mu munywere bataddewo olukiiko bataddewo olukiiko tululinze akakiiko kagenda kukolera 14 days naye mugende mubagambe n'enkola yaabwe eyeyongeza tweyongeza emyaka 5 kebagezaako ne kabatanda ne bongerayo ebbanga lyonna ku lukiiko luno twatandise dde okubala ennaku akakiiko bakatongoza lwaleero ku Supreme Council naye kebagezaako ne bongeramu walawu yawman yadde olunaku lumu biidhinillahi taala. Nze ngena ne baga ebigambo ne mbita bya kusaaga nabagamba luli ebweyogere nti mujja kulaba tsunami nkiddamu ti wallahi mujja kulaba tsunami. Omanyi bino ebintu bya Uganda bwe mutesuula muddalu teryamanya nti ebintu bitabuse baddeeyo ne badda mu ofiisi zaabwe ne badigidira eyo ne balowooza nti ndowooza ebintu bitambula bakyatuyita abasiraamu abajegajega yate abasiraamu babeera ddi abajega kuntum khayra umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah noga nti abo bajega nekitwagambye nti tetukyayagala biri byagenda nga bwe mwagenda ku supreme abavubuka la tujja genda nga tugenda nga buli kimu kimaze kuggwayo olukiiko tuluwadde omukisa gwalwo tulinda olukiiko luveeyo ne bye luvaayo kuba abasajja balaba yabagamba nti ye talabawo omugaso gwa lukiiko kubanga byonna byabagambye nti mubajje mubbi ne banne era n'abo abantu bye bagenda okujjayo tebalina kirala documents tuzirina Shabani gagundi bwayabadde azijja basajja balaba zeyo zennyini ze tulina naffe gwolozanyiza okuyimirira wano neerege nti nga simanyi lwaki neerega n'omuwulira Shabani omubbi omuyaaya atandise okulimba abantu nti bangoba olw'okuba maze okuzimba omuzikiti so what gosoose okuzimba emizikiti mu nsi kati bwe tunaagugobamu ffe tugende tusule muli ebyo kyabyogera ng'ekiyaayira bwe kiteekwa okwogera bwe kyavuddeawo ne kigamba nti olw'okuba siri muganda
omuyaye mugende mumubuuze eyo shaitani nti etufuze emyaka 6 yabadde emaze okuyingira mu Buganda era abadde akyali mugisu myaka 6 naye twakkiriza ne tukuba akadingidi ku kisajja tetube tuli ku ibilisi yennyini gye twogerera ebigambo. Okay, oyo yeshe no yagenda ekyansanyusa yagenda n'ategeka edduwa ya munaffe omugenzi Idi Amin eyaliko president. Yes. Oyo omwami yakolera nnyo eddiini y'Obuyisiraamu. Yes. Nti ekiri egambye olwaleero nti ekiri egambye olunaku lwa Friday lubali wakuwumula lw'Abasiraamu. Okitegedde kyali ayagala okuba nga kijja wano. Kyali ayagala okukolera Abasiraamu. Ekyo nga buli Friday actually bo yagambanga nti weekend enatandika Friday. Era Friday tewalinga kukola public office ezo nazo atenga sente weziri atenga abanga wo era wona uli omwami ono nga aganye bamwe bituli musimanta yanti yakolera nsi nga neseja je tuina omukulu yagireeta oyo wabula Uganda nakumiranga na biwobe kubanga omuzikiti gwoyogeddeko ogusinga obunene mu East Africa gugenda kobze twabadde wano nga tukola emboozi ya Kyabazinga ne tuwogera ne tubagamba nti ebintu byonna mu Uganda biwambe obwakabaka bwonna buwambe amadiini gonna mawambe eyo buli kintu mu Uganda osogamba nti ne bali basirise bano naye nabo tomanyi gundi yakyogedde kwali omuvubuka gwe yakyogeddeko awo Omar Kiseka yagambye nti gwe woba olowooza nti nno nti sekita emu y'empambe nedda fena tuli bawambe atuwuliriza katono nnyo mbutufu mpaliriziddwa funa akatambi ka Omar Kiseka naye katukateekeko katukabawe musooke mukalabe bwe tukomawo tubeeko bye tuwogera wabula Uganda Pao magombe gaza tuli bawambe mpawo atali kaaba tuli bawambe. Oh my goodness bw'oba oyogedde oba toyogedde kyekimu okitegedde kyekimu gwe bonna ffe batutte badde boogera katulaba akatambi ka Omar Kiseka. Tewaliyo bwakabaka mu Uganda butali buwambe obwa Buganda obwa Busoga obwa Tooro obwa Nkole obwa Bunyolo obwa simanyi Bukonjo bonna zironga nti bwakabaka buwambe segedde kati gwagamba obwakabaka bwa Busoga babuwambye yes nga we bawamba obwammwe ate temugenda tugaana kukyogerako kubanga ffe tubadde nga twogera ku kibadde kituukangawo ku bwakabaka bwa Buganda nga n'Abasoga babyogerako tetubeeranga kaawo ne tugamba mwe muli Basoga temwogera ku byewaffe nedda ekiriwo ekituufu tujja kyogera nti kino nekino kyekyapeninze oba okitegeera nina n'engeri gye ndowooza nenga kale senga nali Musoga senga internet yayase dda senga nalukoleezezza dda toyinza kuyisa bwakabaka bulamba bwe butyo bwakabaka bwa region enamba ne mweyisa bwe mutyo ndi jangu tukuwadde ente 10 jangu ozikime ente 10 ezibalirwa mu milioni 2 nga wegayiriza kabaka mbugendo kimente ani oyo bujwanga mu mukolani kati nosanga Omusoga mbu yali comfortable n'ekyabaddewo n'ekyagenze maaso obwakabaka buwambe nga bwe bawamba obwa Buganda bwe kiri n'obwa Busoga babuwamba ako mukategeere tuyina kunoonya ngeri gye tusobola kwejja mu bunnya gwe tunuulira baba amataka mu Buganda abataka weebali kyoga tebalina mumwa abataka ba Buganda lwaki tebabyogerako kyoga tebalina mumwa omumwa baguyina ne buwambe abalala bagulibwa basasulwa neffe tetugaana ku criticizinga kiri mu bwakabaka bwaffe azironga azingoyogera fact naye mmwe mutandika ovuma abantu mbolwokuba bacriticizingge ekiri mu bwakabaka bwa Busoga ate nammwe aboogera ku bwakabaka bwa bannammwe nga mulengezza bannammwe mubateeka wansi nammwe mwakola kikyamu muvuma bannammwe mbusimanyi basiru siru kino tekikwatagana na busiru oba bugezi obwakabaka bwa Buganda babuwamba Baganda basiru kati lwaki olowooza nti webanawamba bwe Busoga bukati kifuula Abasoga abasiru ekyo nedda omuntu yenna agamba nti Abasoga basiru era nalabye ekikazi kyabyogeddekaawo nekiwoza mbu Abasoga basiru naye mbu bategerera kwana mu 5 gasiya ebyo temusobola kubyogera ku mulembe guno ebyo twabigoba dda ku internet wano ovuma region namba mbu tebategeera ebyo twabigoba dda ku internet naye omukazi n'osituka ne weetunuzaamu kamera Museveni n'akasuka akanyebwa ne mukalya waliwo abantu be twayogeddeko nabo ne tugamba ensonga tuzeesonyiwe kubanga twakitegedde nti kanyebwa naye bugenda okwekangaatera nabo be bazoogeddeko ne weewuunya na bwewuunya okitegeera
Abaddewo diversion ya kutuwugula kutujja ku baganda baffe baasibibwa mu makomera ate nga bwe tufokasinze kati sawa zino tuli divided mukifudde ensonga bwakabaka bwawo obutali buwambe bwonna bwawambibwa n'obwewaffe ina wengamba senga nali musoga senga nabyogedde dda senga nabibagambye dda ne munayo olw'okuba toli musoga wonna obyogerako abo bennyini be bajja osindika abantu abayita abasoga nti tuveeko mwabaganda mwefulanya abagezi ne ngaawo okubutagwa mu kanyeebwa ako katukaleke osegeera tewali bwakabaka butali buwambe mu Uganda zilonga zinga Museveni yafuga gwe tunuulira bagoba abana basibya abaganda bali mu makomera obwakabaka bunyega olabayo we banyega okujjako Ssaabasajja yekka yajja n'akola ku statement nagaba naye tetubongoota osegeera tutunule nnyo abasajja bagobera bannyinaffe mawanga osegeera batujjako eggwanga lyaffe kabaka yekka abalala bonna bakola kano bonna basirize. Okay, oyo ye Wumalu Kiseka. Yes. Kakati gwatuddeeyo ng'oli Munnayuganda nga weesuuliddeyo gwa Nagamba gwenga ebintu obirabisa ndali obiwuliza butategeera na butalowooza yedde ofumiitiriza maani weekube mu mutima okitegedde golowooza nti tebikwatako bino ebintu ffenna bitukwatako my friend oho bikwatako because nawe toli bulungi okitegedde toli bulungi kati atuwuliriza tugenda kuba tubalekera obutambi buno wabula ngenda kubasaba mutwale obudde gweyinza obutabeera mu siraamu nga kiri mu busiraamu leero kijja okitegedde n'asigadde eka okitegedde ogamba munno nti nno yalwala siriimu yamujja mu bwenzi naye ojja funa accident omufuniraawo okitegedde togeya wabula wuliriza oyige buno obutambi bwe tukuteereddewo take time buwulirize twekuumire mu kumanya ozibule n'amaaso ekijja omanyi kinyaga bitono okitegedde tutambulira nga DPTV ffe tukumulisaako mutukkirize tusobole okufuna waliwo akatambi ke nabawadde olunaku olwajjo wabula katusooke tulabe kano tugenda kuggalawo n'akatambi ako ngenda kukusaba keeditingiddwamu katono newuliriza ebigambo ebyo twala obudde bwo biwulirize bw'otanyiige nja kumanya olina ekikyamu ku mutwe okitegedde gwe wenna bw'otaategeere bw'otaddemu magezi nja mmanya gwe baakulookingiramu akanamba akafu kubanga ekiri ewa muliraanwa okitegedde sawa yonna neewo kijja omusota bwe gulumba ewa muliraanwa genda mugukubireeyo togulinda kujja mu njuyo genda mwekembe okitegedde togulinda kuyingira njuyo katugende mu butambi buno aguze n'atunze bagenda kukwatagana bajje ku ttaka eri abasenze endagano bwe mala okuggwa ng'ekyo kyeraga kati omusajja ono eyagula n'afuna bakifeesi ne bagenda ku bascooters abaali ku ttaka eryo ne babonoonera ebintu byabwe bubi nnyo bwe babyonoona kati bascooters ne bagenda mu kooti ne bawaabira Supreme Council okubonoonera ebintu byabwe eryo eddoboozi weeriri waliwo eddoboozi eddala nga lyogera ebigambo nga mutakaaliba nga byagala okusemberera ng'ebyo kyempuliddeko bamubuuzizza nti kyemugamba omusajja oli tabanja tewali bbanja ati tewali bbanja kubanga bazzeeyo okujulira wabula ekiwandiiko kyenninako kiraga nti omusajja yagenda mu kooti nga yeemulugunya olwa Supreme Council obutatuukiriza ndagaano ze bakola ki endagaano gye bakola ekiwandiiko kiina kakati yawaaba omusango omwezi gwa 6 omusango ogwo gwasaliddwa jjo era kooti neewe okusala kwayo kooti ng'eraga nti ekimu ku bibiri Supreme Council ekwate obuwumbi mumanyi obuwumbi 10 biliyoni 19 jukire yagula yasasula obuwumbi bumeka 3 nga mu bukadde
440 bwembanga serabidde. Kati kooti egamba nti Gogolibo yenna yali makatikati awo Supreme Council biki bye yakola ekola ekimu ku bibiri. Ekisookera ddala esasule omusajja oyo obuwumbi 19 mu nnaku 30. Ekyo mukitegedde mu nnaku meka? Akawumbi mukamanyi, akawumbi ogatta obukadde 1,000 emirundi 10 noweza akawumbi noddamu n'ogatta obukadde 1,000 noweza akawumbi ako 2 kati 10 buwere bongereko 9 ne sente zigwamu ne bakiteekako zamanu nga muhaddadu ekiseera nga kikomeke ennaku 30 ne bagamba nti senga ennaku 30 gayiseewo nga Supreme Council tewaddeeyo buwumbi 19 ne sente zigwamu properties zino wammanga omusajja oyo waddembe okuzikwata azitwale azitunda jemu sente ze. Property esooka ye Masjidi Nur obeyo bakagitunda emirundi emeka bannange yo buli lunaku bagitunda. Gwe mulundi okusoose nga muwulira nti bagitunze buli lunaku yo bagitunda. Masjidi Nur ekyo ekizimbe kyonna nga bwokiraba poloti eyo oyo omusajja agikwate ye property esooka. Eyokubiri lyettaka erituddeko ekitebe ekikulu ekyobusiraamu. Lyettaka erituddeko ekitebe ekikulu ekyobusiraamu. Anti bali bagamba ttaka teboogera ku muzikiti bagamba ki? Ttaka. Ezo meka properties? Property endala zonna nosava ttaka liri ntebe awo. Ntebe si ntebe mu kyalo eri, ntebe mu tawuni. Olwo omusajja akwata ebyobugagga ebyo byonna anoonya ki? Anoonya kukuŋŋaanya obuwumbi bwe 19 naye nga yasasula obuwumbi 3 mu obukadde 440 bwe mbanga serabidde. Property endala eri mu kibuga Ejjinja, Jinja City. Property endala eri Mbale municipal. Ezo meka 5. Property endala eri ku Hoima Road awo. Property endala waliwo ekitongole nga Supreme Council ekinamu emigabo. Ebyo byonna birina mu kiwandiiko ekyasindikiddwa. Supreme Council ng'erinamu ebigabo. Omusajja oyo n'emigabo egyo agikwate ng'akuŋŋaanya obuwumbi bwe 19 ne sente zigwamu. Tekibangawo mu byafaayo by'obusiraamu okufuna okusomoozebwa okufaanana bwe kuti okutuuka n'okukwata obutereevu ku kitebe ky'obusiraamu. Tekibangawo. Amini bw'amala okuwaayo ebintu ebyo kijjukirwa nti ekyo ekifo kyateekwawo muganda wa famiiri yajja n'asiŋŋana nga abasiraamu tuli momboze tetulina kafo konna mu kibuga Kampala. Abakulembeze abaaliwo ebiseera ebyo abasiraamu babakulembereranga mu bubinja. Naga nti tekisoboka. Sookera ddala n'ateekawo obukulembeze obugatta abasiraamu ba Uganda. Mutegera Buganda. Bwe yamala ekyo n'ateekawo ekitebe we tunaakuŋŋaaniranga nga kyekitebe kyaffe ffenna. N'ateekawo ekifo ekyo. Ebyo byonna Amini yabigulanga ssente, sibyali byabwereti, yatwalanga butwazi, yabigulanga kashi. Era abasajja abakulu abaaliwo ebiseera babimanyi bulungi nnyo. Era Amini waagendera yali atandise okuzimbawo masjidu. Ekyo temukimanyi? Ffenna twagenza okukula okufuuka abasajja abakulu awo waaliwo omuzikiti ogwali kuzimbibwa era twagendangawo ne tugulambula. Seeka Mbajje bwe yajja n'akolagana ne Gaddafi
ne bakkiriziganya okuzimba omuzikiti ogwo ne baguzimbawo wamu n'emitawaana emingi gye twafuna mu kaseera awo nga Amini agenze tewali yeetantala kukwata ku kitebe kya busiraamu taliwo. Ebizimbe bingi Amini byeyalekanga awadde abasiraamu. Era olumu nalina omusiraamu omu twali waggulu eyo mu kibuga Siraju Kipampa nangamba nti akazimba ako kalaba nti naam ako kaali kazimbe ka busiraamu ddala naye bakatwala. Poloti nyingi ezaali mu Kampala nga za busiraamu ezakola ki ezatwalibwa n'ebizimbe naye tewaali yasonga mu kitebe kya busiraamu nti awo tujja kutwala kujjako ekiseera kino nga Seeka Mubajje ne bayivu banne ne bali mu Supreme Council. Kituswazizza nnyo ffe abasajja abawalimu abasomye ku busiraamu. Wallahi twali badde tetusuubirwa kukola ebintu ebityo. Bakadde baffe abasajja abakulu abaali bataasoma busiraamu kiri awo bakomanga ebintu by'obusiraamu. Kino kya busiraamu. Ensonga ekwatagana ku kitebe ky'obusiraamu okugamba nti kigenda ku nnyondo ekyo kyokka ne bwe kiba tekigenze ku nnyondo naye nekyogerwa bwe kityo nze mba nswadde ku bantu abagunjufu abategeera ebintu ebigenda mu maaso. Abo abasajja senga baalekulira dda naye olw'okuba babi bongera kwekukulira nakulimbalimba basiraamu. Katweseeka Mubajje baŋŋamba nti yakaabira amaziga Nakasero lwe yajjayo nga mwegatta imaamu. Nze saaliwo, nze neegatta zonna ze mubaddemu nze saali zigenze. Muli musajja mukulu, mwe abaana abato abakajja ku nsi mwe mutwalibwa mutyo twegase saali genzeeyo. Mbu yakaaba amaziga n'abula okusiita mampayiriza situnaga ku kintu kyonna. Kati ekyo ki munsonyi okwogera ng'omuvubuka naali badde njagala okwogera mu njogera enzikakkamu naye nina ennaku ku mutima. Amini newakubadde nga baali basiraamu abakola kaweefube ow'okumulwanyisa agwe naye ayina byeyakolera obusiraamu. Buli kintu kyonna Amini kyeyakola aba kisaanyizaawo basiraamu bennyini okuviira ddala kumulwanyisa baali basiraamu. Buli kintu kyonna, tewali kintu kyonna property Amini gye yasawaswa Supreme Council okujjako nga yabaweerangako obuwandiike kino kya busiraamu. Byonna babitunzi biweddewo bwe bimaze okuggwawo kati ekisigadde balamuza kitebe. Bwe kiba nga kooti enywezezza kuba bajulidde mazima mu nnaku 3 musasule obukadde 19 bwe zibula properties ezasongeddwako zigende bagenda kuzijjawa. Zaalinya okutuuka. Eno message y'abasiraamu b'e Uganda bonna, eno ensonga yaffe ffenna abasajja bajja kukola sente naye tebajja kukuta sente, tebagikuta. Omubaka yagamba alayhi salatu wassalam, qalbu shaykhu shabban ala hubbi ithnatayn. Omutima gw'omusajja akaddiwa naggwaawo, omutima gwe ne gusigala nga muvubuka nnyo ku kwagala ensonga meka. Yagamba nti ensonga esooka hubbul maal, okwagala essente. Tewali muntu akaddiwa n'ogamba nti sente kati sikyayagala, munnange ndi ku bukadde bwange wano sente sikyayagala, twala sente zo. Era omukadde bw'omuwaka sente akakweka okyalaba nga naawe akamuwadde akakukweka ng'ate gwe okamuwadde. Kati omuntu akaddiwa yenna naggwawo n'asigala nga omutima muvubuka mu kwagala ensonga meka. Yagamba nti tulul haya
omukadde asigala ayagala nnyo okuwanvuya obuwangazi wa hubbul maali n'okwagala esente. Kati beekomeko bye bakoze bimala, batambula baswavu. Nze nina abantu bentunuulira ku Supreme Council nga ne bwe musanga mulaba nga muswavu mu maaso gange, ate nkakasa nga n'abasiraamu abalala bangi olw'empisa zaabwe embi. Basajja abakufaaro abatalina nsonga yonna kwebesiga banywevu ne bakuuma ebyabo. Abo basajja bola abakufaaro bakuuma ebyabo, bakuuma ebyabo. Nze waliwo gye nagenda wansi eyo, nali ne mukwano gwange omu nga tugenzeeyo mu darusu wansi eyo, ne tusanga ettaka nga ddene. Kati gye lyaggwera eri ne tusanga ekyaki ng'eriko n'akasomero kabi. Ne mugaa nti ettaka nga ddene, yaŋŋamba lyabakristaayo, abo tebatunda byabo, nene mutunda buli kamu. Kano osigala ng'oyagala naye bakutwale ng'omukulembezi w'abasiraamu, ng'otunze buli kintu kya busiraamu. Ne batuuka okusooka ku by'obugagga ebyebbeeyi, asamiina, ebisava. Kiki kye mugenda okusigaza mu abasiraamu mu Kampala? Kyobola nga mwabe ekifo kino nabagamba, nabyogera nga asaaga, lwakuba mu biimamu bwe tukaddiwa mugati kakakande kakaddiwa dda, temuli makulu, buli awo busajja bukadde. Nabagamba nti akafo kano mukatwale nga kya bugagga, kino ekifo bukitwale nga kya bugagga. Musobola okukeera ku makya ng'akafo akali mu Kampala ak'abasiraamu keekano mwina ki? Emizikiti gyonna alo mu Kampala giri ku bizimbe, tegiriko bizimbe? Kowino tulinako emizikiti emeka? Mizikiti 3. Bwe bakera ekyewino ne bagiyiwa, abasiraamu badda waabo, tebajja wano. Ebizimbe eyo yonna emizikiti giri ku bizimbe, giri ku bizimbe. Oyo nakasero bamutunda dda, tuliwo lwakugumya mutwe nti weetuli, naye nga bamutunda. N'olwekyenkola eyo mbi, kyenneetaaza abooluganda mbigambo bino, mbadde siri wakubirwako, njagadde kubalaga nti ekyo ekizibu ekyazze kinene. Ebigambo byonna ebyogerwa makweka nsaamu, ekituufu bakimanyi. Abo abasajja abali mu Supreme Council ekituufu bakimanyi, ebbanja eriri wakati awo balimanyi, n'engeri gye lyajjamu ensonga. Lwaki olaba ng'ebigambo bya bikobagana, ekituufu kiri nti baatunda ettaka ly'obusiraamu ne bakolera obufere mu byo, ne bakoleramu obufere. Baagadde okubba obusiraamu, ate baagadde n'okubba be baguzizza. Olabaga nti mumpe ebyange, bwe mba temubimpa ntwala we muli. Seeka mu bajjajja kusasula ebintu ebyo ne banne. Bwe malabeera nga tebasasudde wano ku duniya, ku akhira bajja kusasula, kwagala na butaagala, kubanga buli kye bakoze Allah kiraba tabaraka wa taala. N'omutima mwe bakoledde Allah agumanyi tabaraka wa taala. Tebatundangako kintu kyabusi. Gwe Supreme Council ekwewunyisa, abatalinayo kazikiti konna koyinza kusanga eyo ti Supreme Council yakuŋŋaanya abantu bazimbe omuzikiti wano, tekaliyo. Seeka mbajja ali myaka 20 n'okusoma, bamulonda ntegeera, ye mufuti akyasinza okulwawo. Ekyo mukitegedde, mubadde mukimanyi. Tutandika ddi okufuna mufuti? Tutandika okufuna mufuti mwaka gwa 72. Kirabika maama wa imaamu yali tannaba nakuzaalibwa egyo emyaka. Imaamu maama we yali tannaba kuzaalibwa wadde taatawe. 72 ne tufuna mufuti yasooka ndoza bamuyitanga Abdulrazak Matovu. Shuaibu Semakula namusomako nga nsoma n'obusiraamu, engeri gye bwasaasaana mu busiraamu nga bamuwandiikako. Alina bye yakola 8 eziri wansi wa Supreme Council zibeere nga zitwalibwa, nannyini kuzitwala abeere nga azitunda, aziggyemu esente, nga ne property esingira ddala okubeera nga nkulu
kyekifo ekisangibwako omuzikiti omukulu ogw'e Kampala mukadde. Waliwo atanabakulira ku mawulire ago? Tonnagawulirako? Abasiraamu abatanabakulira ku ggulire muwanike ku mikono bali wano nga muli bangi, muse emikono. Kizibu kinene. Era kano ke kaseera kenkakasa nti kasookedde nga busiraamu bwe Uganda bufuna kusomoozebwa, kano akaseera kagenda kubeera kazibu nnyo. Tusaba Allah tabaraka wa taala abeere nga atutaasa. Okuviira ddala olunaku lwajjo mbadde ngoberera ensonga ezo okutuusiza ddala lwenzize wano okusaala nga nzigoberera. Ensonga ekwatagana ku kitebe ky'obusiraamu, mbasaba abooluganda mukimanye nti nsonga ekwata ku basiraamu b'e Uganda bonna, kasita obeera nga oli munnayuganda musiraamu, tusobola okubeera n'ensonga ez'enjawulo ezitatuviirako kukolagana n'abakulembeze abali ku kitebe awo, naye ekyokuba nti buli musiraamu akiinako sheya, ekyo tewali asobola kukijjawo. Emitawaana amaloboozi ge naawulidde gakubagana, ate nga mbadde mpulira amaloboozi nga gaviira ddala mbakulembeze bennyini. Batunda ettaka essemba buli, mwawulira ku ttaka eryo. Enjogera esooka egamba gye nawuliddeko n'amatu gange nti ettaka eryo lyatundibwa ne liguzibwa omukungu omu, n'aligula era ddiiru n'agisonjola. Bw'agisonjola ne wabaawo abakulembeze abaali badde bakuuma ettaka eryo ne baddamu ne batunda ettaka eryo ate omulundi ogwokubiri. Eryo eddoboozi weeriri. Kati omusajja ono eyagula ettaka omulundi ogwasooka n'alemerako, n'abagamba nti nga mwanguza ate kaakati mwagala kulitunda mulundi mulala, nedda. Kati omusajja ono owokubiri, okusinziira ku ndagaano gye baali bakola naye, gye bategaana, baali bamuguzizza ettaka eryo obuwumbi 3 mu obukadde 440. Si sente nyingi. Bw'obeera wetegereza obugazi bw'ettaka n'ettaka nga bwe liyimiridde wano e Uganda mu kiseera kino, n'obwetaavu bw'ettaka bwe tulina ng'abasiraamu b'e Uganda, si sente nyingi. Tewali sente ebeera nyingi n'esinga ttaka. Ekyo mukitegera Buluganda. Era nabagamba nti kiba kya bujega omuntu ayina akatakako okwakwata ate n'okatunda, kubanga abantu bonna bakola kugula ki? Kugula ttaka. Kakati gweoyina ate otunze. Kakati omusajja ono owokubiri diiro lwakola atya? Agivaamu, kubanga agenza okwesiŋŋaana ng'ettaka lyali lyatundibwa dda. Kati nga bwe mumanyi ebintu bye Uganda, essente ze baali bamuwa si ze baali bayina okumuddiza. Nina enjogera 3 ze naawulidde, zonna nja kuzibawa, naye nga omulamwa ku byonna nti ensonga ekwatagana ku properties z'obusiraamu naddala mu kaseera kano ke tulimu kano,
mbetaaga okusaayo eriiso nga jjoki. Waliwo abantu besuubira nti mu kaseera kano baali badde ba mugaso nnyo, mu kaseera kano tibaali badde ba mugaso. Era nsuubira nti mpola mpola bwe munaabeeramu abasiraamu abalina emitima egirumirirwa obusiraamu n'ebyabwo, mugenda kuwulira amaloboozi mangi nga googera ebigambo ebifaanagana nga bye mbagamba olwaleero. Kaakati sipirimu kansa egamba omusajja ono nti ekkiriza okumuddiza ssente ze, mbawa bye nawulidde, nga buli mwezi egenda kumuwanga obukadde 480 paka lwe zinagwayo. Ettaka eryo baalitunda ddi? Baalitunda mu mwaka gwa 2022 omwezi ogw'omukaaga, okusinziira ku kyenawulidde nga kyogerwa omu ku bakungu aba sipirimu kanso. Bwe mba nga seerabidde. Kaakati wakatikati awo okwo kwogera mulidde okwogera okwo kansoke enkomyawo nja kugatta. Kati ate okwogera okulala okutali mugamba nti ettaka baali balitunze emirundi 2 naye nga tekunnyonnyola bulungi kwe kulaga bwe bamala okukkiriziganya n'omusajja ono gwe baguza ettaka ly'obusiraamu, ettaka ly'obusiraamu nga batudde balamuziganya, ettaka eryo lyaliko abasenze, ne bakkiriziganya nti sipirimu kanso n'omusajja aguze ettaka bagenda kukwatagana bajje ku ttaka eryo bascooters babajjeko mu bbanga lya nnaku 6, si gy'emyezi 2, gy'emyezi 2 aguze n'atunze, bagenda kukwatagana bajje ku ttaka eryo abasenze. Endagano bwe mala okuggwa ng'ekyo kyeraga kati omusajja ono eyagula n'afuna bakifeesi ne bagenda ku bascooters abali ku ttaka eryo ne babonoonera ebintu byabwe bubi nnyo. Aguze n'atunze bagenda kukwatagana bajje ku ttaka eryo abasenze. Endagano bwe mala okuggwa ng'ekyo kyeraga kati omusajja ono eyagula n'afuna bakifeesi ne bagenda ku bascooters abali ku ttaka eryo ne babonoonera ebintu byabwe bubi nnyo. Bwe babyonoona kati bascooters ne bagenda mu kooti ne bawaabira sipirimu kanso okubonoonera ebintu byabwe. Eryo ddoboozi weeriri. Waliwo eddoboozi eddala nga lyogera ebigambo nga mutakaaliba nga byagala okusemberera ng'ebyo. Kyempuliddeko bamubuuzizza nti kyemugamba omusajja oli tabanja, tewali bbanja, nti tewali bbanja kubanga bazzeeyo okujulira. Wabula ekiwandiiko kye nninako kiraga nti omusajja yagenda mu kooti nga yeemulugunya olwa sipirimu kanso obutatuukiriza ndagaano ze bakola ki, endagaano gye bakola. Ekiwandiiko nkiina. Kaakati yawaaba omusango omwezi gwa 6. Omusango ogwo gwasaliddwa jjo era kooti neewa okusala kwayo. Kooti ng'eraga nti ekimu ku bibiri, sipirimu kanso ekwate obuwumbi, mumanyi obuwumbi, obuwumbi 10 biliyoni 19. Jjukira yagula yasasula obuwumbi bumeka? 3 nga mu bukadde 4.
mwana bwembanga serabidde. Kati kooti egamba nti Gogolibo yenna yali makatikati awo Supreme Council biki bye yakola ekola ekimu ku bibiri. Ekisookera ddala esasule omusajja oyo obuwumbi 19 mu nnaku 30. Ekyo mukitegedde mu nnaku meka? Akawumbi mukamanyi, akawumbi ogatta obukadde 1,000 emirundi 10 noweza akawumbi noddamu n'ogatta obukadde 1,000 noweza akawumbi ako kubiri. Kati 10 buwere bongereko 9 ne sente zigwamu. Ne bakiteekako zamanu nga muhaddadu, ekiseera nga kikomeke ennaku 30. Ne bagamba nti senga ennaku 30 gayiseewo nga Supreme Council tewaddeeyo buwumbi 19 ne sente zigwamu, properties zino wammanga omusajja oyo waddembe okuzikwata azitwale azitunda gyemu sente ze. Property esooka ye Masjidi Nur, obewe bakagitunda emirundi ebeka bannange yo buli lunaku bagitunda. Gwe mulundi okusoose nga muwulira nti bagitunze, buli lunaku yo bagitunda. Masjidi Nur ekyo ekizimbe kyonna nga bwokiraba poloti eyo, oyo omusajja agikwate ye property esooka. Eyokubiri lyettaka erituddeko ekitebe ekikulu ekyobusiraamu, lyettaka erituddeko ekitebe ekikulu ekyobusiraamu. Anti bali bagamba ttaka, teboogera ku muzikiti, bagamba ki? Ttaka. Ezo meka properties? Property endala zonna nosava ttaka liri ntebe awo, ntebe si ntebe mu kyalo eri, ntebe mu tawuni. Olwo omusajja akwata ebyobugagga ebyo byonna anoonya ki? Anoonya kukuŋŋaanya obuwumbi bwe 19 naye nga yasasula obuwumbi 3,440. Bwembaga serabidde. Property endala eri mu kibuga Ejjinja, Jinja City. Property endala eri Mbale municipal, ezo meka 5. Property endala eri ku Hoima Road awo. Property endala waliwo ekitongole nga Supreme Council ekirinamu emigabo, ebyo byonna mbirina mu kiwandiiko ekyasindikiddwa. Supreme Council ng'erinamu ebigabo, omusajja oyo n'emigabo egyo agikwate ng'akuŋŋaanya obuwumbi bwe 19 ne sente zigwamu. Tekibangawo mu byafaayo by'obusiraamu okufuna okusoomoozebwa okufaanana bwe kuti, okutuuka n'okukwata obutereevu ku kitebe ky'obusiraamu, tekibangawo. Amini bw'amala okuwaayo ebintu ebyo, kijjukirwa nti ekyo ekifo kyateekwawo muganda waffe Amini. Yajja n'asiŋŋana nga Abasiraamu tuli Momboze, tetulina kafo konna mu kibuga Kampala. Abakulembeze abaaliwo ebiseera ebyo Abasiraamu babakulembereranga mu bubinja. Naga nti tekisoboka, sookera ddala n'ateekawo obukulembeze obugatta Abasiraamu ba Uganda. Mutegeta mu Luganda. Bwe yamala ekyo n'ateekawo ekitebe we tunaakuŋŋaaniranga nga kyekitebe kyaffe ffenna, n'ateekawo ekifo ekyo. Ebyo byonna Amini yabigulanga ssente, kibyali byabwere tiyatwalanga butwazi, yabigulanga kashi. Era abasajja abakulu abaaliwo ebiseera babimanyi bulungi nnyo. Era Amini wagendera yali atandise okuzimbawo masjidu, ekyo temukimanyi? Ffenna twagenza okukula okufuuka abasajja abakulu, awo waaliwo omuzikiti ogwali kuzimbibwa, era twagendangawo ne tugulambula. Seeka Mbajje bwe yajja n'akolagana ne Gaddafi
ne bakkiriziganya okuzimba omuzikiti ogwo ne baguzimbawo wamu n'emitawaana emingi gye twafuna mu kaseera awo ng'Amini agenze tewali yeetantala kukwata ku kitebe kya busiraamu taliwo. Ebizimbe bingi Amini byeyalekanga awadde abasiraamu, era olumu nalina omusiraamu omu twali waggulu eyo mu kibuga Siraajo Kifampa nangamba nti akazimbe ako kalaba nti naam ako kaali kazimbe ka busiraamu ddala naye bakatwala. Poloti nyingi ezaali mu Kampala nga za busiraamu ezakola ki ezatwalibwa n'ebizimbe naye tewaali yasonga mu kitebe kya busiraamu nti awo tujja kutwalawo kujjako ekiseera kino nga Seeka Mubajje ne bayivu banne ne bali mu Supreme Council. Kituswazizza nnyo ffe abasajja abawalimu abasomye ku busiraamu. Wallahi twali badde tetusuubirwa kukola ebigwe bityo. Bakadde baffe abasajja abakulu abaali bataasoma busiraamu kiri awo bakomanga ebintu by'obusiraamu. Kino kya busiraamu nga Seeka Mubajje ne bayivu banne be bali mu Supreme Council. Kituswazizza nnyo ffe abasajja abawalimu abasomye ku busiraamu. Wallahi twali badde tetusuubirwa kukola ebigwe bityo. Bakadde baffe abasajja abakulu abaali bataasoma busiraamu kiri awo bakomanga ebintu by'obusiraamu. Kino kya busiraamu, kino kya busiraamu. Kyali kisuubirwa nti abantu abasomye ku busiraamu ekigenze ewala baali badde bategeera hadithi ya Nabbi Muhammadun alayhi salatu wassalam ekwatagana ku awqaf. Kati memulooza nti kooti eno okugenda ngaesongasonga ku bintu ebyo, twala kino twala kino twala kino, yabitegedde etya nti bya Supreme Council? Kooti eyinza okusonga ku kyetamanyi byategerekese biti ng'ogyeko Supreme Council ng'ekitebe ne Masikidi Nur. Fe twabeera ku Masikidi Nur awo ng'abatabuliigi, wallahi twagikuuma sibe kiri ekitutwalawo awantu awo. Twali tufunye amawulire nti batunzeewo nawakubadde nga beegaana tetundangawo, ne tugenda ffe ne tubeerawo ne tuyonja omuzikiti, abasiraamu nga basoma bakolerawo emirimu gyabwe. Esente zennyini ezaavangaawo ezayitanga mikono gyaffe, wallahi nayogera n'abakulembeze abaali nga bakulembera omuzikiti ogwo ne baŋŋamba nti esente ezaavangawo bazigabanyanga nga constitution ya Supreme Council bwegamba, nga waliwo esente ezigenda mu ofisi ya mufti ku Supreme Council n'obutono obusigala ku muzikiti. Baavaayo abasajja abo nga tebalina nsonyi, ne bajja ne baleeta amagye ne poliisi ne bawamba omuzikiti ogwo nga bagamba nti abakulembeze baawo tebalina accountability. Ne bakwata Sheikh Ahmad Haruna Kasugi yali omukulembeze ne bamuteeka mu kkomera, baagala accountability. Ne bakwata Secretary General waffe Ayubu Nyendo omugenzi, Allah musaasire, ne babassa mu kkomera, baagala accountability. Baali bakulemberwa gundi oyo omusajja gundi onani Lukandwa, ne bakola effujjo lyali lingi awo. Kale wamu n'okubanga ekituufu baali bakimanyi nti esente ezakuŋŋaanirangaawo nga ziyita bakulembeze abaali bakulemberawo ku sayidi yaffe nabo baafunangako omutemwa, naye olw'obunnanfuusi bw'abantu abo bakwata abasiraamu ne babasiba, era ekitundu ne bakyeddiza be bakirimu. Ekiddiridde kaakati nakyo kiri ndigenda, bagenda kujjawo buwumbi 19 mu nnaku 30 bagenda kujja. Kitukoze bubi nnyo. Oyinza okubuuza bwe bwalinnya ng'okolaganye n'omuntu atali musiraamu? Bwalinnya oyo omusajja yasobola okugamba nga mukolaganye naye olwaleero mu mitwalo 2 bugenda okukeera enkya nga bwezi obukadde 2, tebalina nsonyi. Kati ebigambo byonna bye boogera tebirina mugaso.
era ekiwaliwo omusiraamu gwekigambye kyebakolera ddala ensobi eyasooka kwe kutunda ettaka ly'obusiraamu. ensobi eyasooka gye bakola abo abasiraamu bemulaba bali mu sipirimu kanso nabagamba buli musiraamu yenna yakwata ekintu ky'obusiraamu n'akitunda n'akwata esente n'azissa mu nsawo ajja kufuna ku bukaawo bwekyo kyeyakola, tebajja gendera. Wallahi bakola ensobi nnene, bakola ensobi nnene. Kati kizibu kinene ekigenda okutuuka ku naalumanya ne saalumanya. Senga Allah agera ettaka eryo ne ligenda ewali ekitebe ne wagenda awo, muba muwedde mu Kampala. Nze sisaalira ku sipirimu kanso naye buli lwempitawo ngamba nti ekyo kitebe kya busiraamu, ekyo kitebe kya busiraamu, ekyo kitebe kya busiraamu. Bwe bukeera enkya ekkooti kyeyasazewo ne kikakata ennaku 30 ne gaggwako nga tebalina gye bagenda kujja bukadde 19 sipirimu kanso egenze, Masjidi Nuru egenze, kizimbe ekyo kimumanyi ekyo kigenze, n'ebisigadde byonna bikoze eki bigenze, kubanga ekiwandiiko nakirabyeko nkiina bwonkwata obulungi nkikuwa. Ekirambika ebyobugagga ebirina okugenda naye nga zaali biliyoni zimmeka? Zaali biliyoni 3 mu obukadde 4 ndozanga mwana. Zakola ki? Zakola ki? Zina kye zakola ekirabwako? Bwewabeerawo okaayana ennyo wano, okaayana ennyo wano okwaliwo ng'abasajja abo abakulembeze b'e Masaka nga beekyanze ennyo nga baga nti mwabba obusiraamu, ne baga nti twatunda ne tugula ekizimbe mu Kampala mu Ekiri, tebalina gwe baali bakiraze na Sekamba gye nabadde mulaba wali ng'atongoza ako akakomera, mwalabye ku mawulire ago ng'atongoza akageeti ako ke batadde ago. Kati ng'alaba akoze kikulu nnyo okuteekawo ako kageeti ako. Mbwera tujje obwongo ku bintu by'obusiraamu ebyononekedde mu bukulembeze bwe, tutunulire ako akazimbe akanaakani ako keyataddewo. Eriyo abasajja balina amaka nga balina n'akasinga ako okunyirira, si bwe kiri? Bwe yabaze n'agamba, bwe mubaawo nga mugamba ku William Street twatundawo, n'asonga mbuzimbe buno obwo obuduuka obuli awo butundibwa, tibwe tuba nga twatunda wali obuduuka bwe bazimbawo ne tuzimba wano ddala William Street ekizimbe ekyo nga bwe kiri, poloti yonna nga bweri ejyamu obwo obuduuka. Betwogera ebigambo bino nga bagamba nti tusiga obukyayimba tubakyayisa abantu. Kati tukole ki? Entalo zonna Sekamu bajjeza zalwana n'abasiraamu, azza azirwana lwa kukumpanya bintu bya busiraamu ye ne banne. Ekyo temukimanyi? Nze wano mbadde sibeerawo, nali kalitumu nga mpulira nti mwagenze ekibuli ne musayo sipirimu mufuti. Kiki ekyabatwalayo? Tekwali kutwala bintu bya busiraamu okutuusa nga abasiraamu abali ekibuli bwe bagamba nti muddingane ne sipirimu kanso bakugamba ebyatwawula byaggwa. Si kye kigambo kyabwe. Naliyo nga tuziika Haji Ahmad Alubega, Allah musasire tabaraka wa taala. Waliyo Sekandirangwa nga esipirimu mufuti ebiseera ebyo ne Seeka Abdallah Semambo nga yaze ku sipirimu kanso. Abdallah Semambo aga nti bane twegatte tukomyewo abavubuka babeere wamu. Sekandiranga bwemuka yamugamba nti ebyatwawula byaggwa byavaawo, ng'ategeeza kutwala bintu bya busiraamu byebyabaawo. Basiraamu bannange, kano akaseera ke tulimu kakusoomozebwa, naye abasajja abali mu sipirimu kanso nga bakolemberwa Sekamu bajje muswadde nnyo, muswadde.